Chikyolifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Mukama yeebazibwe. Amina. Nze njogedde Mukama yeebazibwe kuba nze tudde leero ku byamagero byonkoledde. Musumba najja wane eno guno gwakubiri naye gwe gusoose okuwa obujulizi ng'obuzibu bwali ku bba wange nga bba wange yalina obulwadde nga mu kifo ky'okubeera nange ng'abeera n'omufaliso nekitwala kumpi mwaka mulamba ng'abeera n'omufaliso ye It's a Musumba mattress. mu kifo ky'okubeera naawe Instead of being with you, ng'abeera n'omufaliso he stays with a mattress. ng'abeerawo nagwo atya. How? naye Musumba ebbanga Anti yabeeranga atya n'omufaliso You tell us how does he ng'agukozesa ng'akozesa omufaliso uses? nga yaguumulamu ekituli He made the hole into the mattress. simanyize ng'abeera ku mufaliso ye kati In the mattress. nga nawe omuwuli ali mu gukozesa. You also feel here. mulaba nga mulabira ddala kati bwe mugamba nga nvuma nga ngamba oba ogenda genda kati naye ye ng'omufaliso gwe gumusingira The mattress was better ng'agamba than, muwaayiriza naye nga gwamulabira ddala but you see him doing that. ng'abeera ku mufaliso. ng'abeera ku mufaliso kati bw'agezaako okubeera nange nga bigaana kati nkubyamu akafaananyi Now I imagine. nga sekagala ali ku mufaliso Now the big gentleman is on the mattress. naye badaye ennaku eno woofiira ng'olabye binene mbuyiga ndikaddiwa inze That I will become old. Yeah. aye pasita kaakati ku mufaliso yavaako Now did he leave the mattress? yaguvaako He left the yatereerera mattress. ddala kati aba yali abawumula emifaliso ekituli mu mifaliso There are those who make holes in the mattress. pulenga ne saavisi ennemye ninga guba mukalu nnyo tegubamu yadde otuzi tosubwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro